Tugenda ginoonya ndowooza. Tugenda ginoonya. Naye nga Uncle Big Guy. Byebyo. Naye abayimbi bali bagigasse wamu. Kale abayimbi bali bavuddeyo nga boogedde ensonga nnyira kuba emboozi eganya okuzannya balenwe. Kale ekyo nno Big Guy yawe endowooza ye bantu bagiwaddeko endowooza bala ne bawagira Big Guy mu kati gwe ndowooza yeri. Nze endowooza yange eri nti Big Guy mutuufu. Endowooza yange eri nti Kenzo mutuufu. Gwe yerisi. Eyange. Eyange. Obitidde. Sitidde. Mwana gwe bannanga obutiitiizi buli kututtako. Sitidde naye nga bamuleke Eddi bamuleke. Asigaze contacts ze. Bamuleke. Azirye. It's okay bamuleke. Bamuleke. Zize yazenoonyereza. Yeba naye gundi wakito noonyeza ku gundi eyo manyi nga tusinga tukyayogera ku Grammys. Jjukira twali mu COVID wano. Noyeza post eyo kabwani katwagikola. Gundi Nnabbi omukazi. Manya ono Guy bamuyitaani gwe baasibira abanegera be baasiba. Tems ne n'omulala oyo. Kakati bwe baamusiba mbwasanga Nnabbi omukazi mu kkomera. Bwamusanga mu kkomera mbu ne boogera. Ekigo. Ne bagabana ne ku bintu. Ebintu ki? Akafaliso ebyokulya. Nnabbi omukazi agamba nti tafunanga ku mukwano gwe nga Tems bwe yamusanga mu kkomera. Era mu kaseera ke baamalaawo ne beesuubizanga ab'emikwano nti bwe banaafuluma mu kkomera bajja kukola n'oluyimba. Era Nnabbi omukazi kyamubuuseeko okujjukiranga omuntu gwe yalya naye akawunga ke Kampala kamanyi. Omuntu gwe yalumyonwa naye ensekere ng'awangudde gundi Grammy. Era n'agamba essaawa yonna Nnabbi omukazi ne Tems bagenda kukola oluyimba. Inshaallah. Bane tulize kukola be. Inshaallah. Kubanga ogirawo uyo yavudde. Inshaallah. Yagamba. We share the same cell. Twagabana akasenge ke. Akasange k'okkomera. And the same mattress in Chigo Women's Prison. Omufaliso gumu ekigo mu kkomera ly'abakyala. Nga waagwa wengwa. Gundi oba papaji. We connected as we were both writers. Bakwatagana. Kuba bonna bawandiisi. Balina ekkalaamu. Balina n'isenwe mu bo. Ate nga ba guitarist. Bamanyi n'okkuba gita ntongooli. And producers. Ate nga producinga. Okuproducinga kyaki mu Luganda? Producinga. We promise to sing together when we get out. Beesuubiza nti tujja kuyimba ffenna nga tufulumye ekkomera lino. She came out first. Yavaayo na okunsooka. And she left me with her mattress and the rest of her stuff. Nandekera omufaliso gwe n'ebintu bye byonna ebirala bye yali akozesa. She had in prison. Bye yalina mu kkomera. I'm so happy and proud to see her win a Grammy and making history. Ndi musanyufu nnyo era nkyeyagaliramu okuba nti yawangudde award ya Grammy. Mu byafaayo. I know we will unite soon. Era nkimanyi obudde bwonna akaseera konna tugenda kukwatagana mu bitiibwa ebyawaggulu. Omuntu abaana akola n'omuntu omuyimba basukka ne bawuliriza mu music week kakati basibe ne banya okatulooze nti mwe mugenda okubeerawo mu project eyo. Tusaba muwulize ku nnyimba z'abayimba n'ababiri mulabe oli mulungi zo bawandiike. Okay. Taki hardcore na rappinga boshito bashigenda okubeera okitegedde saba Nigeria bamanyiiko bufere kiraka bafera Nnabbi omukazi tebamufera tubere n'okukkiriza mufe kwati Nnabbi omukazi agenda kuyimba ebiri soft era nga bw'owulidde ono temuzajje atekamu kiri ekikaluba arappinge eyeba hiti wali ewedde banayi tugirindirire okitegedde ate kati Nnabbi tali mu America yagenda mu America yali mu America kati mu America gyali eba producer bakabije bali bagenda
eno hiti yawedde dda. Essuubira oluyimba okulinga kugenda kwa President Museveni. Singa osisa tagende. Tagende olina engeri gy'olabiseemu olenga agamba talivaawo. Ewa. Saimo mama wange namwandu. President Museveni nawe tebimuluma. Ekyo kikwata ku ntebe ye ebyo nawe tebimulya. Kale kiina kye kijja ku ntebe ye. Afa kwala. Minyinya. Gezaako okuwayiriza nti olina emmundu tosula. Mujjako. Nebino tagenda kuvaako yatwesibaku atukalakasa ennyo. Tebirate bimukwatako ebyo nawe. Nze sindi bulungi. Kale bannaaye Monday n'abazadde mwebale kuzzaayo baana ku masomero bannaaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne Kabaka